Haji Musa Semambo Musoke mwami wa Kabaka akulembera eggombola ya Ssaabasajja Mutubesa Makindye Kibuga era omukubiriza era ssentebe w'abaami b'eggombolola za Kyaddondo. Olwaleero tuli wano ku kitebe kya NIRA mu ggombolola y'e Makindye nga Gestra awamu ne ba staff bonna, Gestra Mr. Duncan ali wamu n'abakozi bonna ku branch eno eya NIRA, naye nga nabo tebatumiddwa mwana, bakoze bulungi. Tuzze wano bagule emijoozi nga bagenda kwetaba mu misinde mu bunnabyalo egikulembera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Gajja okubaawo, emisinde ginja kubaawo ennaku z'omwezi 7 mwezi guno ogwa Kafumulampawu oba ogwokuna olunaku olw'Essande omwaka guno. Olwekyo tuli basanyufu nnyo era ssebo Gestra wamu n'abakozi mwenna aba NIRA tubeebaza nnyo nti sigwe mulundi ogusoose n'omwaka oguwedde mwakola kyekimu, n'olwekyo tubeebaza temuddirira. Omulamwa gw'omwaka guno Ssaabasajja Kabaka yasiimye nga gwegwo ng'ogwali ogw'omwaka oguwedde. Mulamwa gw'emisinde gino okulwanyisa mukenenya abaami tubeere basaale okulwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya okusobola okutaasa omwana ow'obuwala. N'olwekyo kyetwagala okugamba nti obulwadde buno 23 buteekwa okuba nga bufumwafumwa. Ssaabasajja Kabaka tukoze bulungi nti mu masaza oba mu disitulikiti ez'omu Buganda ezaali ennyingi ennyo, kakati disitulikiti 3 ezirabika nti obulwadde bukyakulubeeseza. Mpozi nga Luweero naye olaba nga yeemu weesoolo bulemeezi bwe tuna essaza lya Ssaabasajja Kabaka eri obulemeezi. N'olwekyo mwenna abaami wamu n'abakyala nti wabaawo abo abalabika nti bakwatibbwa tubabeererewo, tuleme kubeera nga tubasosola naye tubabudeebude. Bwe tunaababudaabuda kijja bayamba, ate olw'okuba ekkubo eritegeerwa bulungi eriyitibwamu olwadde buno tusobola fwenna okwenenya mu ngeri eteri ntuufu. Bw'oba ofunye patinaawo ofunye munno mulabe nga musooka okwekebeza, ate muneekebeza eyo eragirwa, so si kwanguyira olindi yagenze bamukebedde omulundi gumu nti ali awo, naye tugoberera amateeka ag'okwekebeza. Ate n'abaana abato naddala abaana ab'amasomero, abaana tubakubira ebirungi biri mu maaso, munywerere kusoma tusobole. Naye nga mmaliriza obulwadde red eye obw'amaaso bungi ne mu masomero abaana baffe tusobole okulaba nti tugezaako tuleme kumala gakwatakwata mu ngalo tubalenga twena. Naye nate twenyigire mu kugenda okugemebwa omusujja ogwe yellow fever, kubanga omusujja ogwo ogw'enkaka omusujja tugumanyi kuva dda gwabangamu era gugemebwa, ate n'obwoba twambula bweru ogenda ogamba olina akakaja aka yellow fever. N'olwekyo twenyigiremu. Emyaka bagambye okuva ku mwaka gumu okutuuka ku myaka 6 ndaba mwenna wano abali muli entitled okulabika nti balina okulabika. N'olwekyo kijja tunyumira nnyo nga kino kye mukoze ate era n'okubanga tuna. N'olwekyo n'ebigambo ebyo tubaagaliza emisinde, naye nga eggombola ya Ssaabasajja Mutubesa Makindye tulinawo enteekateeka ejj'okubeera kati mu lukuli wano waliwo enteekateeka egenda okuba ku kisaawa awo ejja okusoma. Naye abaana abasobodde mwenna mulina okugenda mu lubiri tusobole okubeera nga tubugwiriza nnyinimu ng'asimbula emisinde. Ssaabasajja Kabaka awangaazi. Twagala okwebaza ofiisi y'Obwakabaka ey'e Makindye era eggulwa Haji tukusiima okuba nti osobodde otuleetera emijoozi naffe twenyige mu ntegeka eno. Ate entegeka nkulu nnyo nti tulwanyisa obulwadde obwa mukenenya era tusiima Obwakabaka bwa Buganda, tusiima buli omu yategese, tubasiima otuleetera emijoozi. Buli staafu wano ofiisi eya NIRA ey'e Makindye afunyeeko omujoozi era tufunye emijoozi 23 era twagala tuwagire kozi eno, tuwagire n'Obwakabaka era buli omu era tukuba omulanga buli aliyo eyo waliyo institution yonna eri eyo mwenyige mu kozi eno tusobole okulwanyisa buno obulwadde mu ggwanga era
tuwagire n'ekiba kiriwo mu Bwakabaka bwa Buganda tusobole kubanga tutambuza maaso. Amanya bampita Naijuka Charles Duncan era nga nze register wa wano wa division ye Makindye mu kitongole kya NIRA olw'ekyendangamuntu. Mwebale nnyo mwebale eddala. Erinnya Luba Charles, Speaker y'eggombolola ly'e Makindye. Okusooka byonna neebaza aba NIRA bawulidde omulanga gwa Beene ne bagamba tebagenda kusigalira mabega. Neebaza Mituba esatu Haji Musa Ssemambo okubanga yavudde mu office n'agamba ngenda kubeera mu bantu bonna bonna tulabe nga tunyikiza enjiri ey'obulamu. Neebaza ab'amasomero bonna abavuddeyo mu puroguramu ey'okugula emijoozi okwenyigira mu kutambuza enjiri y'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Ate mbajjukiza ne puroguramu nnyingi ezigenda maaso ez'okugema abantu musujja gw'enkaka red eyes zitambula zigenda maaso. Neebaza aba NIRA mwebale ekiro kyetusaba abantu ebitongole bino bivaayo ne bigalula omulanga bwe guti mujja kulanga puroguramu zonna ze tuleeta zigenda mu maaso. Abajja mu puroguramu ya NIRA mujje mulaba NIRA evuddeyo tutambula nayo mujje mufune service ez'ebika ebyenjawulo ezigwa mu department eno. Mwebale nnyo mwebaze ddala.